Guno gwe mulundi ogusoose kilabu ya Buffaloes okumega Athens mu byafaayo byali gy'eggwanga ey'omuzannyo gwa rugby. Athens eyingidde omuzannyo guno nga yeetaaga buwanguzi bwa kubiri sizoni eno emipiira 3 oluvannyuma lw'okubwa Pirates ku lw'omukaaga oluwedde ku ggoola 24-16 nga kiwaliriza n'omutendesi wa Athens Muhammad Athi okutandisa mu kisaawe yaliko omutendesi wa Athens n'awummula Brian Tabaruka. Ekitundu ekisooka kiweddeko nga Buffaloes ekikulembedde ku ggoolo 10-17 nga ggoolo za Buffaloes ziteebeddwa abazannyi Philip Ayita, Simon Olet ne Arthur Ngolobe ng'ate Aaron Wanyoto ne Simon Okwera be bateebedde Athens. Ekitundu ekyokubiri Athens ekitandise n'amaanyi okukkakana ng'efunye penalty eteebeddwa omuzannyi Simon Okwera wabula nga kuneeremeddwa okwongerako omuzannyo ne gugwa nga Buffaloes eguwangudde ku ggoolo 17-13. Abalala abazannyi Betway Cobs ewutudde Warriors ku ggoolo 5-5-2, Rhinos ekubye Mongas ku ggoolo 3-3-8 ng'ate Impisi emeze Jinja Hippos ku ggoolo 18-13.